mu business omazemu ebbanga ddene tetuyinza kubuusa maaso kubanga twogera ku biriwo ebigenda mu maaso essaawa in entertainment industry. For starters, Alien Skin is in prison. Kituufu kyali kibaddewo ku bbanga lyonna lyoberedde mu mawulire okubeera nga star agera peak babateeka mida wabula okimbuuziza naye mbadde sikijjukira kubanga obuvuyo bwo bwabeerangawo era si kipya okulaba obuvuyo buno bwe tulaba essaawa zino naye omuntu omuyingiza n'atuuka paka eruzira nga muyimbi ng'ali ku peak ekyo mbadde ndudde okiraba actually tekibangawo era kyetulimu time gye tulimu ndowooza ebitongole bya security beeka byagala kusettinga kye bayita precedence kiranga time bannamawulire bwe twali tufuuse bakiwagi mukulu omu n'atwala omukulu omu ne basettinga precedent mu kooti program ne bazijja mu prime time na biki so ne government sometimes baagala okukola president bagaye katukwateko kuki ono tumulageko so that abalala baagala okugezaako tebakikola so munnanga olumu oyinza okusanga nga oli yayitawo n'oli yakikola n'ayitawo naye ono particularly ekitimba nekikola nekikulya naye nga nze mmanyi Alien Skin ajja kuvaayo maybe the situation is unfortunate Chester kakasa because abaddeyo nti Alien yakutte n'akuba omusawo ekyo era nakibuuza ne afande Luka Owesigire omwogezi wa KMP ku interview after 5 ne mugamba Alien mwakakasizza yakutte omusawo n'amukuba nenkimulekera nagamba nabo bakyakola ki banoonyereza naye kyebamanyi nti kibiina kyani kyali eri so oyinza okutambula n'eggaali one of the person ali ku gaali yo n'akola ekintu omusango ne gudda kugwe because gwe face so nze njagala nnyo wadde mugamba ni ku fence naye njagala nnyo okuwa abantu benefit of doubt oyinza okusanga nga boyi w'omu yabadde ayinyize nnyo oba anyway fenna tetwabaddeyo then ekyokubiri fenna tugenze mu malwaliro and this goes to the community y'abasawo and all that stuff waliwo wootwala nina kyali wange yafiirwa mukazi we they weren't married naye yali girlfriend we amugja ewaka nga ali bubi nnyo amutuusa ku reception bamugamba tetusobola kukwatako nga tojjeeyo ki maja meanwhile ono omuntu ali kuki afa ali bubi kati ekintu ekyo manyi mbu namalwaliro part of the reason why tuge establishing kola ki profit naye ate mu situations ez'emergencies ndowooza bandisose ne bakola because obulamu munnaye tebugulika bwe bugenda buba bugenzi so nze my appeal to community ey'abasawo nti bwe mulaba emergencies nga tujjeko bano abamalaria nga olaba tajja kufa oyo ye asooka abawe ki amagye naye accidenti omuntu ng'ali ku last call omuntu oyo tumuwenga chance obulamu obwo budde tubanje sente amalirizaako yo point kindeetera okubuuza nti olowooza gangsterism mu music industry ngeri alabika ngedde yaba Bobi Wine babekulu abalinanga amagaali ekyasobola okuapplyinga tudde it can abantu baagala nnyo waliwo saying gye bagamba nti abawala baagala nnyo ba bad boys abantu baagala nnyo abantu b'ekibuli wobeera kati eno industry mulimu abantu abali quiet calm ku example yani Nis Henry Silver waliwo meeting ku Silver Kyagulanyi musajja ali very down to earth ebigambo bye bitini and all that stuff kati omuntu oyo takola mawulire naye kakati omuntu w'ekibuli gaali ng'oli mukubyemu atuwa n'emirimu kati namwe muli ku content era kati ne bagamba muno Alien Skin afulumye enkya obeera olina kujjayo kamerayo Sean Styles agende live nedda tosobola kikola so by the way ekyo ye reason lwaki abayimbi abamu bagetting so frustrated especially abamanyi okuyimba because ayina eddoboozi ly abeera agamba lwaki nteekamu effort eyo leka kati nze wembanga let me give you an example Spice Diana your sister wange ayina okuteekawo eggaali ey'aba bouncers top security
brand nerabika ng'ekoze eki ng'eyimiridde. So kitegeeza naawe alina eddoboozi erina ebintu ebirala by'olina okugattako ku brand yo kumakinga sure bannamawulire badduka ne bakuggyako story on top of just your voice. Kati kyetuva nudes tulaba nti zisusse ennaku zino. Ekya nudes babeera abasajja batategeera bata nudes abakyala baati. Chenga goba wakakwata. Muyimbi kyadde akasimu. Bagamba ku misango gyalina n'akasimu yali asabye. Si kuba musango. Akasimu nedda tukyali ku kasimu. Bamusibye ku basimu. Yabbye emitwalo 4. Kati mwe mulowooza ali nti alina mitwalo 4. Anti omusango gumutadde munda ku basimu. Si kuba. Yabba nayo ngeri. Ali na mutamotoka. Range Rover, Land Cruiser. Kati Range Rover n'essimu ya sente mmeka? Milioni 3 versus a Range Rover. Omupiira gwa Range Rover ga sente mmeka? Okwezi 15 egenda kuba Sunday, tugenda kuba ku Aero Beach Entebbe, Purple Party tubizeemu kyekivulu kyaffe kibeera kiggalawo ki omwaka. Then next year tugenda kutandika international tours zaffe tuddemu mu mawanga ag'enjawulo ate era tumalirize n'Entebbe era nga bulijjo. Ekivulu nozaayo ewaka mu bantu bamwe dhanyo kitwala eruweero Hoima Mbarara ng'abewaka tebakifiiringa. So nze njagala nnyo okubeera Entebbe, ndi musajja w'Entebbe, nze Saha Koko Peter Miles twenyumiriza nnyo mu kitundu kyaffe. Ebyokubomba byo wabivaako genda kwesimbawo bwesimbi. Nze nja kwesimbawo nzija nga lwaki mbomba nze wendi wano wendi wano paka. Douglas, otambule n'abayimbi bangi this whole time. Yes. Tugenda kukola tutya okulaba nti ku mulundi guno abayimbi bonna basooka nga baperforminga omuntu abeere nga amala yezize. Ekituufu nnyo nti ebbanga litubadde tukola nnyo Purple Party ekizibu kyaffe ekisinga nti abayimbi babeera bangi nnyo. Ate challenge abayimbi nti buli atuuka ayagala agambye nti nina gyenzira. Kati nga bonna tusobola bateeka ku stage mulundi ki gumu. Naye always munange balina engeri bo gye beesanga nga bonna bayimbye era buli gwe tulanga ever making sure nga ze emyaka gyonna gye tulanze ekivulu kyaffe. Tubadde tugenda Never Peace n'agamba nti gwe omu ku personalities abatatega kibatu oba abali disciplined mu nsi. Lwaki oba okitega Ava Peace? Lwaki oba okitega Ava Peace? Naawe omulaba. Anyway, kale naye nga I respect a lot energy y'abayimbi abakyala. Tukola industry yaffe by the way erimu abawala abatini bawala si kyangu nnyo okusurvivinga mu eno male dominated industry. First of all ebikono bibeera bingi, olina okuba wa kibuli nga Shiba naye olaba n'ow'ekibuli bakuyingira. Kati obanga oli soft tosobola kumalako. Kikola kiba kizibu nnyo abawala okubeerawo 20 plus years. Ye tulina omuwala wano abaddewo 20 plus years. Cindy. Tagiweza naawe. Naye era bamumenya. Chameleone yali aweza 20 plus years. Naye era bamumenya. Ani? Cindy bamumenya. Ayo byammwe sijja biddamu. Okay. Douglas. Ekivulu kino kya sente mmeka okuyingira? Yes, okuyingira kwa mutwalo gumu kivulu kyaffe ever buba mudda. Oba ekonomi ekoze etya naye mujjuke kyalankira ku 5 sekitegeeza twakyambuse ebbeeyi. So tukipingira 10,000 Uganda shillings. Ebiseera bisinga ova mu Purple Party obaako charity z'okola ez'enjawulo ebifo eby'enjawulo. Ku luno abaawa n'abaawala ababa bakulinda. So ekisooka tulina omumanya nti mu Purple Party mwavaamu ekitongole kye bayita Purple Skills Clinic Foundation. Ffe twatunuulira ne tugamba nti ebivulu bino tubikola naye abaana bajja ne bacakala ne banywa omwenge ne bafuna vibe ne baddayo ewaka. Naddayo ewaka nakusindikira kamesagi nagaddaga nkuwakidde emyaka 10 nga nzija mu bivulu byo naye sokonjo kyeyo ekyebiri. Naye nga tosobola ate kwokya ensi yonna. So ne tugamba tutandikewo ekitongole ekiva mu Purple Party naye nga kyo purely kyakuyambako bavubuka baffe kubbulayo emirimu. So charity gye tukola eri within Purple Skills Clinic Foundation. Akasente ke tufuna eno mu Purple Party tukayingiza eno mu Purple Skills Foundation. Yes, sir. Tukolidde emyaka 14. Yes, challenge ky'abantu zosanze n'okumulugunya kw'abantu kowuliddeko owesunga otandikirako this time. Challenges esooka by the way eva ku security. Ebivulu byaffe eva tubeera challenge naye ate tekibeera kuffe ba event managers. Ffe before you do an event wano Kampala osasula police, n'osasula embwa, n'osasula walk through machines,
URA enejja nekukimako omusolo ogwo so obeera osasudde ebitongole agencies kati Entebbe we tugenda okukolera waliwo ebitongole nga 6 waliyo abana bambala blue waliwo abambala brown waliwo UPDF waliwo abamazzi abo bonna olina obayisaamu eggaali ng'obasasula kati otuuka ku Kivulu nga bakusuubiza nti no bagenda kuleetera ofiisa 100 nezituuka ssaawa 4 n'obabuuza abantu 1,000 bagamba abajja baofiisa bajja bali awo mu kkubo ogenda okola Ekivulu kitandise ng'abaserikale tebakola tebaliiwo naye nga you paid a lot of money so mu ekyo ffe kyetwasalawo okukola nti twakwatana ne bino ebibiina bakanyama ba association of bouncers ne private security by NACO n'abalala ne batuyambako okukola ki okusembeera mu nteeko naye nga that's the biggest challenge ey'okubiri is weather usually ndowooza oba omumpadde weekwate ku Abitex abimala ng'ebyo wajjako enkofiira bweti enkuba eddayo so ekintu ky'amaato jjukira nze kugamba enva Ntebbe and one of the key activities eziri Entebbe nti waliyo landing sites nyingi amaato gano egagobera abantu ne bakola business ne fishing community eyo nene nnyo naye often times wetwa tukola ebivulu bino tutagetinganya abantu muno bave e Kampala bagende Entebbe naye nga abantu b'Entebbe tetukoze eki tetubakumye ku participatinga mu bivulu byaffe so part of the motive is bantu bange ab'Entebbe ekintu kyabwe bakikole ki owning so landing sites ez'enjawulo Nakiwogo Bugonga Katabi all these different landing sites zigenda competing ani asinga okuvuga yato okay Douglas